ya Kalama TV eggulo twabaleetedde Kadamu yagambye nti omulimu gutandise oba gumuzitooledde olw'okubeera nga abagenyi bangi abajja ewaka balabirira n'ateekako okubeera ng'ayoza emmotoka ez'abagenyi n'ez'ababoosi we n'ateekako n'okubeera ng'alabirira obunyonyi. Kadamu ono agamba omulimu alinga takyagusobola. Bakadamu abangi abavuddeyo muwa ku magezi ku kintu ekikwatagana n'obunyonyi n'emmotoka n'abagenyi tubaleetinyaga playing voice notes zaabwe mubeere nga mubawulira amagezi ge bamuwadde. Waliwo ne Kadamu yavuddeyo n'agamba obwo si bunyonyi wabula majini gaabwe. Kasooke tuwulirize emboozi z'abakadamu bano n'amagezi ge bamuwadde. So buli Kadamu ayoza emmotoka oba n'abadde gwe bagenda okuteeka mu kakodyo ak'okubeera ng'ayoza emmotoka ge gano amagezi agava eri bannammwe. Alonya buli Kadama TV. Kadama TV basiibye ssebo yeebala emirimu ebala tuweereza ebala tuteesa emiramu egyo mukwano naye mbabuulire obwo obunyonyi ali mu majini gaalabirira bw'olerabyeko obunyonyi e Uganda nga bagulunda bw'olabako omwana omuwala ng'ayoza emmotoka. Nze nali naakatuuka wano tulina emmotoka 3 omukyala n'aŋŋamba mulina emmotoka ewammwe ne mugamba ffe emmotoka ze tulina butini ate ffe abakazi tetwoza mmotoka owulidde namugambirawo ffe abakazi tetwoza mmotoka bazooza mu washing bay ffe tetwoza mmotoka waka n'ekirala bino beesaza embuzi ne baleeta emitwe mbungikalirire nabagamba ffe abakazi b'e Uganda tetugenda na mu Badru ulya tetugenda mu Lufula abasajja be baleeta enva owulidde bagireeta waka bazireeta waka ffe ne tufumba ate ffe tetukolokota na mitwe kiva ewaffe e Uganda tetukolokota mitwe gya mbuzi yadde egy'ente bannina ng'omukyala yammerako gwe mukyala gwe ow'obunyonyi n'emmotoka okuzooza wakati wakijanirawo nga lumu agannyako n'alongo tebagenda kukkiriza ate gwe weesimbye ofuna na 10 owulidde naye nze ndi kubenda ku mirimu gye nnina owulire totawaana labirira obunyonyi bwo oyoze emmotoka zo okuggyako kale nga bakusaasidde ne bakwongeramu ate bongeramu meka bongeramu 10 owulidde bongeramu 10 oba bakwongeddemu teesa nabo olabe naye si kyangu bw'oba wabulabiridde wiiki nnamba. Nze nayogerako wano omukazi yanoba n'aleeta obwana wano ne mugamba banyongeremu ku ssente omukazi katono ansambe n'aŋŋamba abaana nga bwe baali bali wano omukazi n'anoba nabo kati bakomyewo ewa taata waabwe era nasirika n'enkita buli Kadamu abale tuweereza. Kadama TV wasiibye otya gyebaleko ssebo weebale tuweereza. Kadama TV olaba oyo omwana gwe boozesa emmotoka n'okulabirira obunyonyi bwe banaamugamba singa baddamu mugamba nti jangu oyoze emmotoka jangu olabirira obunyonyi ayimirire ku magulu gaabiri abagambe nti nze nasoma contract ebyo tebyalimu ate ng'ate ayogera nga mukambwe abagambe nti nze bwe nali nsoma contract ebyo tebyalimu. Nze Kadama TV leka nkonyumize natuuka wano bwe nali nakatuuka wano nga tutambula nga tugenda ewa maama wa mukama wange mu baganda be mu bannyina naye nga Kadama TV nga wali emirimu nga twoza ebintu waliwo gye bagendeyo ne bakubayo gundi tenti eyo ne bakubayo tenti ne babeera eyo abasajja waabwe abakazi waabwe. Kadama TV nga tusomba ebintu bye baleese mu mamotoka ne musomba ebintu ate bwe muba muddayo ate ne mubisomba ne mubizaamu n'osomba ebibyo ne biggwa olinaga nteerayo n'ebyange n'omulala nga tulinga 3 bakadama 3 ate ewa maama we abaana be bakyala bonna ne bakuŋŋaanira awo. Kadama TV ng'oyimirira ku sinki n'oyoza ebintu n'owulira ng'okooye kati lwali olwo nze olw'okuba nafuna ekirwadde ky'okubanga emyasi n'okunyeza buli ssaawa ne korona
korona we yajjira kati mukama wange n'alekeraawo okuntambuza era teyaddamu kuntambuza. Gyebaleko ssebo Mr. Kadaama webale tuweereza webale nnyo webalire ddala. Kaakati nze mpaka oyo muganda wange amagezi agamba mbu obunyonyi n'okwoza emmotoka. Bwe tuba tusayininga contract nsuubira tekubaako mulimu gwa kwoza mmotoka. Ate era nsuubira kampani ezituleeta zireeta abaana abalenzi ababeera bagenda okukola mu washing base nga booza emmotoka. Okulabirira obunyonyi si kikulu. Okulabirira obunyonyi si kikulu naye nze kyendabanga ekikulu ze mmotoka. Ogwo omulimu teguyina we gukwataganira na mulimu gw'abo housemaid. Teguyina. Ate abantu bano bajoozi nnyo naddala bw'obeera nga waakajja bakugamba nti yoza emmotoka. Kitegeera singa ojooza n'ogitukuza omanyi ogenda kugyoleza ddala. Ogenda kugyoleza ddala. Ate era singa ogaana era tewaliwo Mr. Kadaama kye bayinza kukola. Tewali kye bayinza mukola. Era bwe bamugamba nti emmotoka aziddugala yangu oyoza emmotoka abagambe nti nze emikono ginnuma. Nze emikono ginnuma bwe nkola bwenti emikono ginnuma. Agaane okwoza emmotoka. Emmotoka kye kikulu. Obunyonyi si kikulu naye emmotoka kye kikulu. Nze Mr. Kadaama nali naakajja wano sijja kwegaana nze baaginjozesaako naye gwali omulundi gumu ne mbagamba munnyongere ssente mumpe ssente kubanga guno omulimu si gwe najjirira. Ne bakwata siringi 10 ne balimpa. Luutu eyaddako ne baŋŋamba era okukola ki okujooza tebampa wadde n'ekikumi. Luutu ey'okusatu ne baŋŋamba okujooza nali nabatereka kubanga kampani yatugambirawo n'etugamba basobola okugamba ogisiimuulako ne bakuwaayo kasente. Kitegeera. Era bwe baŋŋamba nabagamba nze emikono ginnuma. Nze emikono ginnuma. Ne baneŋŋanaawo biki olina okwoza emmotoka ne ndeeta contract yange ekikulu nali ngiina. Ne mbagamba njagala mundage okwoza emmotoka oba nakisayiningako. Ne mbagamba nti waliwo baganda baffe be twajja nabo abalenzi be balina okuzooza muzitwale bazooze n'entambula nze ne mbaviira ne mbalekaawo nga beecaacaana. Omanyi beecaacaana nnyo n'olowooza nti leero bwe bavaayo baakunsiba mu muguwa mu bulago. Naye wa bano abantu boolaba bayinza okwecaacaana nga bakulagidde ekintu n'ogaana. Gw'ogaana n'otambula n'obaviira n'ova we bali. Bw'oba olina ebintu mu sinki n'odda ku bintu byonna oyoza ebyo. Kitegeera. Mr. Kadaama gyebaleko ssebo webale tuweereza munnange. Mukama kuwe ky'osinga okwagala. Kaakati mbadde ngamba oyo omunnaffe agambye nti ayoza emmotoka simanyi alabirira obunyonyi. Ekyokulabirira obunyonyi kuba obunyonyi bwo obuwa mmere ku makya ekyo kyonyinza obutakigenda nnyo naye ekyokwoza emmotoka akigaane. Agaane okwoza emmotoka. Bano abantu tabasiriikirira. Bano abantu ebyo bye baagala baakuyitira ddala musiru. Buli kimu bajja musumbira emirimu gy'atamanyi na kumanya. Ng'asirika busirisi bw'atyo tebaagala basiriikirira. Bano abantu baagala bya mpaka bya force. Abagambye sibimanyi kwoza emmotoka azigaane. Ebyo byagamba mbwe simanyi bw'abasaba essente bwamwongeremu omusaala tebajja kukkiriza. Ate ne baba bakkiriza era asigala akoowa. Omubiri gwe gukoowa emirimu gye tukola. Asigala akoowa ne baba bamwongeddemu omusaala
obulamu bwe bugagga, obulamu bwe bugagga. Akola emirimu emirala gy'abadde akola, naye okwoza emmotoka nze ndaba kyo yandikigaanye, agaanire ddala. Abagambe simanyi kwoza mmotoka, sizoozangako. Ne baba amulemeddeku nti zooza, abalagire ddala tabimanyi, agenda agiweeweko amazzi bannange simanyi nakumanya. Agaane, tebalina kye bagenda mukola wadde n'eki. Bw'agaana tebalina kye bagenda mukola, bajja bireka bazitwale bulijjo gye bazooleza, tebajja mmunyega. Naye ebinene banene abantu bwe bagondera ng'eryenvu obuuka guddeko, tebaagala muntu mugonvu, oyinza okukola n'ofa n'okufa. Abatabukira abagambe emmotoka sigenda kuzooza. Kasita aba ng'akola ebirala by'alina okukola, obunyonyi obwo obunyonyi bwo abulabirire, kubuteera mu mazzi, kuteekamu mmere, naye emmotoka baaba ogugaane. N'abo abagenyi abakyala mbu ne baleeta engoye obooleze obagololere, nze nsooka kugamba ompa mmeka? Sizikwatako nga togenda kunsasula, sizikwata kuba ogwo teguba mulimu gwo, oba tokolera abo abantu, oba si bookolera. Engoye bwe ziba za mu nju ezo z'olina okukomako, naye ez'ewabweru abagenyi bazze baleese engoye, osooka mubuuza ompa mmeka? Nze sizooza, mbagamba nze siri kadaama wammwe, nze siri kadaama wammwe. Era oba oyagala okuwoleza babasabenga ssente, babasabe ssente. Bano abantu tebaagala bagondera, oyinza okukoolera emirimu. Tebabikiriza naye twebeereremu. Ennyumba gye wasanyinga okukoleramu abantu abalimu, bw'okomako ab'ewabweru ne waba mwana w'awaka naye nga alina amaka gaggyawo buzzi, n'aleeta engoye simanyi oze ogolole, babasabe ssente. Bwe kiba si ekyo, eyo babyesonyiwe. Tebalina kye bajja bakola. Banene abantu oluusi aba ayagala kupima bwongo. Hello, Mr. Kadaama, osiibye otya ssebo, wasize otya? Obulamu bugamba ki? Kati mbadde njagala kuteesa ku oyo omuganda waffe bambi oyo ayoza emmotoka. Mukwano, ebyokugamba nti oba obagambe bakwongeze ssente kisinziira obulamu bwo. Ojja kwagala okwongeza ssente naye ng'ate teweebaliridde nti ebiseera byo eby'omu maaso ng'omaze okukola mbawalabu bigenda kuba bitya? Banayinza okulimba kubi ne bwe bagamba nti nokola guno omulimu matu kituufu bano abantu bano woogonda ennyo kati wabamanyiizizza okugonda. Oyo omuganda waffe yabamanyiizizza okugonda. Nange nga naakajja wano omusajja yangambako ku kintu ky'okwoza emmotoka, kyenva nteeka bwe nti emikono mu kiwato ne mugamba okwoza emmotoka. Namugamba nze simanyi kwoza mmotoka. Nagamba tujja kwoza nga ffe emiri. Mugamba nze simanyi kwoza mmotoka. Naye era okuva lwe najja era okuva lwe nakimugamba era sigyoza. Naye oyoza emmotoka. Olina okwoza ebintu, bano abantu abalyanga bazimatuka kuusa. Oyoza ebintu, simuula nnyumba, kola kino kola kiri. Emirimu gy'abano abantu mingi. Ate ekisooka omuwalabu tasiima. Omuwalabu munno ng'okola akwagalako mirimu, tagenda kubalirira nti oba okola, tagenda kubalirira nti nokati tuula, tagenda kubalirira nti oba ki. Gwe maama yadde olina amaanyi, okyalina obalirira ebiseera byo eby'omu maaso ebyokwongeza. Obunyonyi bwo tebulina buzibu, obunyonyi bwo tebulina buzibu, obunyonyi bwo osobola okubulabirira kuba nsuubira buterayo buteeza emmere n'okwerajja busula obw'olumu. Naye ogamba nti nno
ogamba nti nokwoza mmotoka mukwano ebyo bigaane balage nti n'abagenyi nga bagenze enkeera oba owulira bubi nnyo nze wano bwetyo wenkola abagenyi bwe bajja ne bakyala nti bo bali okuva lwe bazze paka ku makya era bo baddayo ewaabwe ku makya nti bo be bakamisa n'ekiro buba bukedde obwabwe nze mbalaga abagenyi nga bagenze enkeera ndufiisa olunaku olulamba nembeera mbuli n'emmere n'essirya na buli kimu nga nebangamba nti nnyo kyayisiima mukwano ogenda kuva eno nga tokyalina maanyi gyekolera mirimu gyo ezo ssente z'ogamba okukwongeza zidde Uganda zikujjanjaba ate nga tebugenda n'obulwadde kuwona oluusi obeerawo nga walwala olw'okuba weebalirire kale okwongeza ssente munaye simanyi maanyi go genkana gatya naye munaye ogamba nti nti oba obagambe bakwongeze ssente nze ku lwange ekyokwongeza ssente si kibi naye balirira obulamu bwo naye ng'ebyo ebyokwoza emmotoka basya bino abantu abalyanga ki kizibu manye nze sisobola bikkiriza walwawo n'okulwawo simanyi oba eno mazeyo bbanga ki naye nze ndaba wandibadde obiteeka wansi wandibadde emmotoka obissa wansi